lwemba nfunye kasente akasembye yakatono nga banfunira omutwala nfunidde 2 afunidde 10 nga nzigatagata nensobola okulekako ezeewaka akatonotono nange nenfunako ezintwala okugula zipain killers okulaba nti sifuna nnyo bulumi bungi anga baganda bange niwemba ntambula niwemba ntudde butuuzi nga bwontudde wano ninga atudde ku tanuulu bampisibwa bubi mba numizibwa okuva wansi mu bigere ebigere bituuka ekiseera nebinnyogoga ate nebimane nebikwata omuliro nga niwoteekako amazzi booti noyiwa boyiwako amazzi booti nga amazzi gabuguma bububi kati yengezaako kuba omulanga njagala kuzuula kiki ekiri munze munda era nga ntuuse eri abantu n'akantu akatonotono oyo yena alina kyalina asobola okunziruukirira mu mbeera y'ebyobulamu ne mu mbeera y'ebyokulya n'okulaba nti sobola okutandikawo akantuntu akatonotono akasobola okuyamba ku famire yange ka bizinensi kesobola okutandikisa okuyamba ku famire yange nga nsobola ogiriisa sobola okusomesa abaana bange nange okulaba nti embeera mu mbeera nnungi yeegombesa buli muntu nange nsobola okudda n'okwebyesa ogenda okwebaza eri abantu nga nange ndi musanyufu ogenda kusooka osomeyo ku namba yo y'essimu namba yange eri 075 070 69 48 giddemu eri 070 69 69 48 nafuna kati bwe yajja nga akula bagenda okukizuula ngaeyo accident yafuna yamuleetera obuzibu ku spinal cord ekintu ekyo kiba kinene nnyo naye kusaidia omusajja oba tokyalina ku nsi kuno tosobola kwekolera mirimu gy'amaanyi Uganda yaffe gye mutulimu mugimanyi nti tuba tulina okukola okusobola okubaawo era ne Bible kyogera nti atakole takole ki talinga so gyensonga ki yankubiddeko naŋŋamba nti ayagala kwebazaako ayinza oba taligenda bamenya mwena abamaleyo kuba mu buli bangi abasobodde omubeererawo bambi mbeegayiridde musigalanga okwo omutima ogwo sobola okuba nga muyamba omusajja ono kati olwaliro njagala tubuuliremuko kiki ekirala ng'ovudde ku kwebaza ekirala naye tugenda kusooka olina ku mpapula zeewakajja mu ddwala ezisembyeyo waliwo nako bifaananyi bino kuba empapula medical forms tebadde tebanabagijira zino zezisembyeyo va ku zire zasooka eyasembyeyo kutentya okay yino egamba ennaku z'omwezi ziri meka 18 eziriwa zazino 14 ogw'omwenda okay ddala ogw'omwenda 2 ddala zino zezisembyeyo simanyi oba kamera enebanga eziraga bulungi kyetubalaga wano nti abajjanjabi bafe abafuba okujjanjaba omusajja ono si kugamba nti wakemumuwa okujjanjaba akateeka ku mumwa era kemumuwa kabaka ekola oli twajja neeze twaleeta zaali za bbanga liiseewo naye olwaleero ziizino ennaku z'omwezi kyova zensookedde okutuukirako ennaku z'omwezi 14 ogw'omwenda 2 kitegeeza zino ziri recent zesembyeyo okubanga okola ki ng'afuna kati obujjanjabi otuuseewa okutwaliza awamu abali ba ABS era nabo bonna abanfuddeko obujjanjabi bwe butuuse mukama abadde wakisa n'olwesaala zammwe ze munsindikira mukama abadde wakisa gyendi era ne dokita wange ankyekingako nankubirako naŋŋamba nti Pawulo oli otya nemugamba nti obulumi nina omuliro munze munda gukyalimu asi gwe gulinga bwe nali gwakenderako kuba bantwalako ne muddwaliro nga sikyasobola kwogera bulungi bannange bayitayo mwankubirako nti embeera yeyongedde okuba obubi omukyala yankubirako naŋŋamba kyomadde nirabidde okyogera yes yankubirako nga wakava wano yes embeera we yasajjukira mu embeera bwe yatabuka nasooka kugenda ku pharmacy nangezaako okulaba nti nfunayo ku painkiller bwe ngezaako okufuna ku painkiller saasobola kulaba nti nsobola otuuka ewaka amagulu ganeesiba omulundi gumu nenfuna we neezizika newabeerawo omuvubuka omu bamuyita Dalton mwana waawo newabeerawo omukyalo omulala ali awo namukuzaako senga kamobile money nga wa Steven nemugamba senga naŋŋamba nti Pawulo tata John leka tukusitule nemugamba munaamalako anga we buli lwe bansitula okuntuusa ewaka nga ebigere sikyabiwulira nga nsanyaladde nga mpalalayizinze neŋŋamba kati ŋŋenda okukeera ku makya
ngembere tabuso omutima gune uba gubuuka omutima gundeezeze nagumpise bwe guti nga bwenzika wansi nengamba Mukama Katonda oba inamu ne stress era omusawo yangambako obanga ebiseera ebisinga omutima gujja nga gukwewuuba ebiseera ebisinga sindwadde endala awo ebiseera ebisinga buli lwoteekako ebirowoozo ebingi kaka tulaba mwami Paulo embeera gy'olimu olina okukkiriza walabadde kwa onokkiriza nti mutufu ndi kino wabula kati kansabe mponye ndya n'okyeyagaliramu n'okifunamu emi tojja kyeyagala nti oli musanyufu but n'okifunira n'okikakkaniramu nti waliwo ekintu ky'osobola okubeera nga noba opanikinga noba okola otya mpozi okujjako nga wesse nga si kyamangu kyakuvaamu okitegeera naye bw'olaba ng'olina omukkosa osaba busabi Katonda nti mponye ntya naye ebirowoozo nolemu obiteeka nti kale singa ndi ngoyo atambula singa ndi bulungi singa okitegeera weetaaga okwebuulirira gwe nga ggwe omuntu waliwo ekirwadde ekyeweetaaga nawe kennyininyini okwejanjaba kyekirwadde kya stress olina okusooka okwebeereramu ng'okyejanjaba okuva nga basawo biki naye bye bakugamba bajja bikugamba bw'otaabiteeke munda mu ggwe tebisobola kukola kati embeera y'okulya eyo obeerawo otya mu mbeera ebyokulya kaŋŋambe nti bakulembeze bange oba mikwano gyange n'abatuuze baffe abalungi abaagalwa nabo balina engeri gye banziruukirira era ku treatment eno waliwo embeera eyaliwo nenjogerako nabo nembagamba bannange njogeddeko ne mukulu Ndawula kuba ye mwami yali wa ambulensi kuba ye mutuuze waffe omulungi awulira essimu emukubirwa n'agamba nti gundi ali bubi n'addukirawo emisinde n'ayanguwa mukulu Ndawula oyo yankolererako kinene kunzitusa mu ddwaliro n'alinda paka ebakola ki ne banzizaayo waka nembeera ekoze eki kati abatuuze nabo ne basoloozaayo akatonotono ke bali balina ne bagamba nti omutuuze waffe Paulo ate nga si wampisa mbi ku kitundu leka tumukwasizeeko ne bankwasizaako ekitono kye bali basobodde nga abatuuze ng'olaba gwe bayita Pastor Jofule ne Shamimu n'abatuuze abalala abasinga obungi kati kwegamba okubaawo mu mbeera y'okulya bakuyambayambako ne bakusonderasondera era abakulembeze ab'enjawulo n'emikwano gyange bintasobola bonna kukwatuliza mannya kuba oba okyali awo nakuteerako kantu ku ssimu n'okasiŋŋaanako n'agamba nti tandikiraawo kati munnange nange wekensobodde noweesanga n'omulala akusindikidde akubwe kati noweesanga nga yeyo embeera gy'otambuliramu okulaba nti osobola okubeezaawo obulamu kati yongeranga obudde bututwalaganya oyongere osabeyo ku buyambi kuba kyemmanyi era si egwali obulungi oyongere osabeyo obuyambi tulabe kwe tugenda okwasagana naye naawe omulabi waffe omulungi aliko EBS TV nenkujjukiza mukwano gwange nti munnaye engalo zino zolaba eziwa zezifuna buli wookomo emmeeme egabagaba emmeeme egejja so tukwate kyekitonotono kyolina omwami ono omuwulira alina family alina abaana nze nabagamba ekitono kye mulina ate mikwano gyange kambajukize ne kino bambi mbeegayiridde bw'osuubiza bambi tuukiriza bw'osuubiza tuukiriza mulimu abantu abamu benzija nga nkyaza nga ye bw'alaba ekitono ky'abafunye n'asuubira nti oba ekinene kyasigaleeyo oba ku TV oba wa kuba musuubiza bangi ate bambi ne kitatuukirira naye musitukiremu n'abantu bange abalwadde bange bembeera nayo mu pulogulamu ebenkyaza njagala mubeere n'emitima emigumiikiriza n'okukkiriza lwansonga mulemu okubeeramu nekyekirowooza nti kensize ku TV enkya ngenda kubanga nfunira mwami Paulo nkwebaziza nnyo nti embeera ogitegeera abamu tubayamba naye ne musigala nga mugamba Agatha olabika nandifunye ekinene ekisingawo Agatha kirabika okitegeera so kuba kusaba mbaleeta wano kyova olaba nti sibasasuza kuba mbamba yise musobole okwekubira enduulu so nawe yena alina akatono koolina bambi situkiramu oyambe mwami Sembatya sooka ogabeyo ku namba y'essimu abalabe ba EBS TV enamba yange yeno wammanga enamba yange y'essimu bagi eri 0706 99 69 48 oyina enamba emu nina bbiri yes osobola nayo gigaba eri 0 enamba yange y'MTN eri 0 773 0773 5 59 04 yes 04 48 yes 48 eyo MTN ye ne Airtel gibaddiremu namba yange ya Airtel eri 0
musanvu 0 mukaaga 0 musanvu 9 9 9 9 9 8 mukwano gwange zinamba za Sembatya Paulo nti singa naawe namba oba togiwulidde bulungi okusobola kukozesa eyo esimu yange n'onkubira nsobola mukutuusaako either nenkuwa enamba ye oba nenkugamba nti kola bwoti naawe alina ekintu kyonna ky'oyagala okusitukiramu ng'olina osobola kindeetera no offices zaffe wano ku ABS TV ngoye kulya byonna ky'omanyi ky'osomanyi tosobola situkiramu nakyo bambi situkiramu osobola kindeetera wano oba nze n'ongamba nti ndi wano wabula mujje munone kino ne kino banange nja kujja nkinone okuyitirako ye ennamba y'essimu gy'olabaoko eriko Princess Agatha nja kuba nsobola kusituka mbatuukirire tusobole okuba nga tudduukirira omusajja ono mwami Sembatya kintu ki mulimu kigoyinza okukola nti singa waliwo omuntu anziruukirira mu kutuula wange wano wansi wentudde ne waba wankoleyo ka business kati oba ne bansondasondera nsobola kukakola mulimu ki okutwaliza awamu abalebe ABS bamuzira kisaabali eyo ekintu kyenyinza okugamba nti saawa zino nganze wamu n'omukyala wange byensobola okulaba nti tusobola okwasaganya naye bizinensi eyo natunuliranga ebyokusuubulanga ebyo nga nsobodde okutuula wansi nga ye yagenda n'asuubula nga ntunulidde nga omuddala gw'ennyaanya ogwo emba ngutandiseeko ekintu kyonna kasobola otunda ng'otudde muddala gw'ennyaanya kuteekamu ebyokunywa mu kadduuka munda mwennyini muli muba mupangisizza mukafuula nga musobola okufumbirawo ku mazzi agafumbibwa ag'ekikumi 5 ebintu ng'ebiwe bityo n'okufumbirawo za half cakes ez'omulembe kasumbusa ak'omulembe kuba byonna ni professional mu byo. So omulabe waffe omulungi ndowooza mwami Sembatya bw'abagambye nti ebyo kasita akalimu konna ky'olina b'osobola omuddukirira ng'atudde wali wansi naba ng'asobola kukolerawo asobola okukola asobola amagulu gano n'omugongo byafuna obuzibu naye singa aba atudde waali asobola kukola kuba ndaba alina emiggo gy'atambulirako emiggo gyava ku kimugongo oba magulu emiggo gino okutuuka ogikwata sijja balimba ensuula omuggo ogwo ku speed gye ntambulirako mba sisobola egunyambako okwanguwa kuba kati saawa zino emba ntambula ng'omwana ayiga okutambula kati nkitegeera era ne steps zemba nsuula nga asuulayo bulooka olw'obuzito olw'amagulu gennina amagulu gaba gannuma ano embeera ewaka nga ndi around ewaka wendi nsobola okugusuula nemba nga nsobola okutambula ng'omwana omuto bwakola ki bw'atambula awo endaba nzitowereddwa bagamba nti gwe mwana gw'edduka ondeetera omuggo ogwo oba okukwata ku bisenge naye olina okukkiriza nti osobola kuwona n'oterera nzikiriza nti Mukama mwesigwa era olinako enjawulo okusinziira olw'ensonga nti lwaki njogera kino kisinziira nti lwaki okukkiriza kuli luddawa ekineebuuza eri Mukama Katonda buli muntu oba kyenkubiriza eri buli muntu alaba puroguramu eno weebuuza okukkiriza kwange kuli luddawa tekitegeeza nti bw'oyita buli mu mbeera yonna gy'oyitamu kitegeeza nti Mukama akwerabidde waliwo ebintu bye tuyitamu nga Mukama atwadde kugezesebwa anga tukkiriza nti tusobola ogibotola ne tutuuka ku ttopu yaayo nga tuyise mu kukkiriza muffe munda awo obanga tosobodde kwekkiririzaamu ani agenda okukkiririza teri gwe kennyini gwolina okusooka okwekkiririzaamu n'osobola okukola ki kyova olaba nti tugamba nti okwekkiririzaamu kintu kikulu okulaba nti tufollowinga buli mbeera yonna gye tuyitamu nze nabadde nga saasobola kwekkiririzaamu kitegeeza nti saalikuze era nalibadde oba omuyaaye oba ki kuba be bantu abamu abagamba tisobola kwekkiririzaamu omulungi ate ku ABS TV program tuli si byangu ebeera saawa emu mpaka saawa 2 ez'ekyobulwa mukaga nange Princess Agatha nga bwe mbagambye nti nkomezaawo omwami Sembatya Paulo okuva wali Ruzira twamujjanjabako tuze tumujjanjaba era neebaza oyo buli ssekinnoomu akutte buli kye yasobola okukwata naye okwanga tudduukirira omwami ono wuuyo azeeko n'essanyu agamba nti ku bulumi bwe yalina bugenda bukakkana munange entasiima ebula agiwa kyova yasitukiddemu n'agamba kakomewo asobole okwebaza bamu kati bamenye ne batasobodde okumenya banange tweyanziza nnyo tweyanzege naye era nenkujjukiza mukwano gwange kyolina ewaka ekitakuyamba ku bantu baffe mu programu yaffe yasibyangu
kibakolera olunaku emmere ejolaba ng'etayamba bambi esobola kuzibya olunaku ku side y'abamu bannaffe abali mu programs byangu so nenkugamba mukwano gwange kyonna kyolina situkiramu jangu tuyambe abantu bangi betuze tuyamba osobola kugamba nti waleetako mukyala bwati ne bwati kati nzoyo gwe nnyambye kino nkiwadde mwami Sembatya jangu wano ku ABS TV bw'oba olina engoye olina kyonna kyolina sobola kintuusaako oba nze nkubirako enamba yange eriko Princess Agatha nja kuba nkutuukirira sobola okuba nga tujjayo ekyo kyonna kyotuwadde nkitwale eri omuntu goba ongambye nti tukiwe mukwano gwange nenkujjukiza nti naawe yena ali eyatulaba programs byangu nga naye naawe olina embeera embi gy'oyitamu mukwano gwange nze mba simanyi nti gy'oli nga mwami Sembatya bw'abagambye nti yakuba ku simu yakubira kikankane namugamba kubira Princess Agatha nasobola okuba nga ntuukirira wano kuba ku namba yange eyo eriko Princess Agatha ombuulire buzibu ki bw'olina oli mulwadde olina obuzibu bw'oyitamu fe wano ku ABS TV twajja kuyamba buli muntu tetutunuulira bali bulungi bokka waba n'abali obubi tubaddukirira basobola okuba bulungi basobola kuba ng'abantu balamu naffe nabagamba nti ffe nga ffe ABS TV tetusobola kubalekerera tusitukiramu nekyo naba tukoze eki kye tuba tusobodde so ojja kuba nkubira ku namba yange ey'essimu nsobole okuba nga nkola ki nga nkutuukirira gy'oli Sembatya obudde tulinayo butono nnyo kati sooka obeeko osiibula abalabi baffe tube nga tugalawo programu yaffe olunaku lwaleero abalabe ba ABS nga ngendo okuwasiibula nja kusigala nga manya mpitibwa Sembatya Paulo abaagala ennyo kuba nammwe munjagala kuba mwali bali temunjagala temwali badde kusindika bubaka obwo bwonna era munaye teweerabya nawe ali eyo situkiramu mwami Sembatya noyo aliyo yenna gyali fukamidde ku ntobo y'omutima gwange nsaba onziruukirire mukwano gwange era omubaka gwensinga okwagala mu bitundu by'emityana gwe bayita Babirye kansala Babirye Kabanda nkwagala nnyo era byokola byonna byokoledde abantu mbiraba Honorable wange Lutamaguzi Semakula kubira omulanga nsaba onziruukirire Honorable wange Zaake nsaba onziruukirire taata kuba b'emityano bayambye nawe asobola kukola ki nange nsobola okunnyamba so mu bufunze ng'obudde butulese mwami Sembata si akaddeko ndaba katugoba enjo atugoba ku kamera kakati nsaba gwe yena ali ku ABS TV ng'omanyi nakyo osobola kuddukirira omwami ono ojja kuba ng'oyita kwezi namba z'essimu bankubira ombuze nti essimu ya Sembata yeeriwa nja kuba njikuwa sobola mutuukirire osobola kubanga omuwa obuyambi nate ne nkujjukiza nti teweerabira nti aba Hammer Films bo beetaaga abazanyi ba firimu ng'oli mwana muto oli mukadde oli muvubuka oli yenna naye ng'omanyi olinamu ekitone kyo oba okirina toteeka kasagala kizuula bakubira ku namba zaabwe z'essimu ziri 0708 8345 bamuyita Marvin ye director ojja kubanga oyogera naye bulungi akubula ekyetaagisa balina series empya gye bayise Angels Apart. Yes, bajja kubanga obatuukirira bakuwe ekifo kuba bakyanoonya kyali mu casting banoonya abazanyi batuukirire ku namba yawe y'essimu bajja kubanga bakuwaki bakuwamu partner wozanye n'ekirala nenkujjukiza gwena ayagala okulanga naffe ku ABS TV mukwano gwange tuli mu ggandalo lya Christmas tuli towards Christmas nkubira ku namba y'essimu eyo nze Princess Agatha nze kennyini nze ogenda okwogera naye tuteese ku miwendo tugenda kujjogerako mu ngeri y'okuteesa twabawa offer kati ku luno tugenda kwogera bwogezi nga muntu ku muntu tuteese ku miwendo gye tugenda obbalangirako jangu tulange ffenna mukwano gwange jangu olange bizinesi yonna gy'olina tujja jjukuba abantu mu maaso naawe ojja kukakasa kuba ku namba y'essimu 0751 689202 0751689202 eyo namba yaffe marketing nze kenyini Princess Agatha nze ngendo gikwata nja kuba twogerezeganya nkutuukirire gy'oli oba ontuukirire sobola kuba nga tukulangira bizinesi yo nga lwaki nedda nenkujjukiza nti ennaku z'omwezi nga 15 omwezi guno gwe nyininyini tulina wano red pen eyanona empeta kati jangu ono ne red pen buli kimwe wo kitereere mu maka gago ennaku z'omwezi nga 15 jangu ono ne wano emusumba
Augustine Iga ojo wenonere Red Pen esoboka kwange saza mbuli kibi kyone ekikulowozebwa buli kibi ekyomanye kyatonde ekiri ku bulamu bwo kyakulambirizaako Red Pen yo giteke mu kitabo kyo mu business yo buli wamu ejja kuba etambuza bulungi buli kimu jangu wano oje nonere ate yana nkujukiza nti nina kuzomwezi ngalumu omwezi ogwo 11 November Pastor Andrew Jengo yena agamba nti jangu onone amafuta ag'omukisa anointed oil wano wenyini era ku chacha Pastor Gasiniga jangu uwenonere amafuta ag'omukisa agatwale mu business yo gatwale mu duka lyo nakujjukiza n'enkugamba nti waliwo abaana basula baluguta nomwana ambike tamanya abaana bakufuukira abaana nona amafuta ag'omukisa agatwale mu nju yo siga ku baana bo beera nago mu nju ojja kubanga buli kimu kikyuka tuli mu myezi egyo emikisa gyokka mukwano gwange so tujangu wano wenonere era teweerabira nti ojja n'ensigo ya 10,000 ku kimu kye nkugamba ojja wenonere omukisa ogwo mukwano gwange sigenda kusukawo kuba ndaba akaddeko kalinga akangobaganya kandi bubi sigenda kusuka wano mbagala nnyo mikwano gyange mwebale kuyamba abantu bange program sibyangu mwebalire ddala Angel ku kamera ne Gloria mwebale kyemukola kyamaanyi nnyo Shafiki mu control room neera ne producer wange Regan Sabu chokola kyamaanyi nnyo sigenda kusuka wano yebade program y'olunaku lwa leero atakumira mpeera bankumire bye bye